laba kye bayita beauty. Olaba kifaananyi kikino bakimpeereza. Laba kye bayita beauty. Laba omukazi Susan gwavuganya. Look at this. Omwana laba eriiso, laba emimwa. Oyinza okuza baabumba mu bumbe. Mulungi, she is extremely beautiful. Oyinza okuloza baabumba mu bumbe. Ono ye mukazi wa pastor omupya. Bagamba agali munda agava mu church. Mbono ye mukazi wa pastor omupya. Mulabe laba emimwa. Muwala mulungi, laba eriiso. Beba n'abawala beba kugamba the girls you must meet before you die. Beba no. Ochege ono mwana mataga Kenya. Ono yasuza Susan nga teyebase. Ono mwala ono gola bono mulungi. The true meaning of beauty. Ono yasuza Susan nga teyebase kamukulage wano. Olaba omwana asuza Susan nga teyebase. Ono ye mukazi wa pastor omupya era sawa nayo nabanatera okukola embaga. Mulabe muwombeefu tayogera tamala gayogera amanya wayina okwogerera ne watalina kwogerera. Omulabye ono laba enviiri. Nakugambe maama we Munyarwanda, taata we mu Ethiopia, nenga bano be bazaalira Uganda. Laba eriiso. Ate oba tazannyanga na kutalina nkovu wadde ku mubiri gwe. Family gye yakuliramu nga baali balina okumuwaakinga ng'akula. Teri musumaali gwali gumufumiseeko, taddukirangako oko mu lusenke, tamanyi talinyangako ku muti gwa ffere. Ono mbu yasuza Susan nga teyeebase. Susan mbu yakambye aliwa nkaabya ne bamulaga ekifaananyi. Susan ne atulika. Ensiri zitya okumuluma. Ensiri nazo zimudduka buddusi. Talwalangako wadde ekiddukano oba ekintu kyonna oba ngundi olukuse gondi buno obulwadde buno bwe batera okulwala obw'abaana bato. Ono gwolaba ono yakulira mu pampa. Ono gwolaba yakulira mu pampa, tayambalangako bino binappi. Ono yasuza Susan nga teyeebase. Ono mulungi, extremely beautiful. Ne bakazi banne bamutunuulira batya bakaaba. Toyina osobola kumuwaayiriza nti kale abadde mulungi n'amagulu ge gakyama, nti kale abadde mulungi n'ayina ekiyindo kine. Laba ennyindo. Oyinza okuluza Abachina be bamukoze. Laba ennyindo. Laba eriiso. Laba the true. Kati bw'atunuulidde bw'ati. Kati olwo bw'abeera mu mukwano. Bw'atunuulidde bw'ati. Ate oba endiga zaakaabye ezimu ne zisanyuka. Nazo olwala endiga baaziraze maama waabwe omupya agenda okufuuka woman pastor. N'endiga nazo ne zigamba what? Print London. Ate oba nange nze jjukira njagala nnyo Susan. Naye nange bandaze n'enkyusi zaawo. Kasa bandaze ndaba Mumbejja. She was born a princess. Waliwo omuntu gw'otunuulira n'ogamba kale abadde mulungi naye talina nviiri. Abadde mulungi naye munnange alina ebitege. Nti kale abadde mulungi naye maama emikono nga minene nnyo. Takolangako sajjale. Be bano be bayita nti Katonda yamutonda nga ategeera bulungi okumubumba. Yes. Print London. Omanyi omukazi gwe bakulaga ne bagamba Print London. Kati be bano abakazi bw'oyiwako amata n'oganywa. Omulabye. Wow. Era pastor tetukunenya. Sisobola nange kunenya pastor. Pastor tolaba nti abaana badde bakunenyanga nnyo. Pastor tuwakoze ensobi. Nange ne bwe naali badde nze. Pastor tonakola ku nsobi wati.
Mama ni atayagala kubeera na muntu ono bwati. Olaba nti pastor abantu badinga bakudenya pastor wano nkugambye tolina nsobi gye wakoze. Beva no omwana gobera naye nozuukuka notekako ettala nga yeebase noddamu n'omwetegereza okakasa eddala oba akyaliwo mu buliri. Kati bwabeeredde mulabe bambi obuwombeefu. This time pastor tuli ku side yo. Era pastor tosobya. Pastor bugingo takola mistakes. Tasobya pastor. Gambe ekifaananyi baakiraze gundi. Baakiraze gundi n'engamba maama. Omukazi n'abwatuka bwewe. Yagambi aliwa gwe bateebereza okuba ng'ayagala bba wange. Nga abuuza ba Asha bano ababeera mu kyaki bana abatereeza obutebe abakola ki abayimba mu worship team. Mumundageko ono gwe bateebereza okuba ng'ayagala bba wange ne bamuleetera ekifaananyi kino. N'abwatuka yakaabya amaziga bamulaze kino ekifaananyi n'atandikirawo kaba. Omukazi mbu yakaabye ng'olinza okulooza bamubikidde. Bamulaze kino ekifaananyi eky'omukazi gwe bateebereza okuba nga yayagala bbaawe. Omukazi n'abwatuka n'akaaba amaziga nga tasaakikkiriza. Banange laba omukazi omulungi bw'aliko. Laba eriiso. Nkugambye n'ensiri. Kati nze nakubye essimu ne nkubira drone zange eziri mu kyaki drone ne zingamba mbwe n'ensiri zitya okuluma omuwala ono. Drone yabingambye bannange saagala mulooze nti kinze nina drone zange zibeerawo mu kyaki ku Kanani. Drone zange zangambye endiga mbuzooledde ensanyufu mbwe endiga zatansedde okukukuba obwama. Olaba omukazi ng'ate wa pastor yasiiba ennaku 3. Nga pastor takyali amatooke. Tukira mbwa womerwa nnyo ettooke ninga takyali amatooke kati alya buli muceere. Yasiiba ennaku 3 pastor. Kyamagero kikyo mumulindirira enkya. Drone zange zirina mu kyaki awo zibaawo. Omukazi ate jjukira pastor naye nayagala nnyo ebirungi. Okitegedde? Maama w'ono omuwala Munyarwanda. Taata we mu Ethiopia. Kati nno gwe laba omukazi gwavuganya. G'omanyi maama wo nga Munyarwanda nga te taata wo mu Ethiopia. Omanyi print gye bafulumya. Takwatangako mu kizigo. Ono gola batakwatangako mu kizigo kala yirije. Kati ate no kino ekifaananyi kye mulabyawo yabadde atudde bw'ono omulabako ng'ayimiridde. Era mwabadde batannalokoka mugendeeko yo pastor nammwe mutandika okusaba. Wali endiga ezinyirira. Pulinti muzigo. Omanyi omuwala gwe bayita ekimyula. Bana namwe munanjulya muyinza okugamba licho wana nnyo owanyiza nze bebine ebikyaŋŋaanya okuwasa. Naam. Bino nze ebikyaŋŋaanya okuwasa abawala bwe bati buli nange buli wembala ngamba lichi jiro olindamu. Buli wentunulira pastor walayi I'm happy for you. Baby ne ebikyaŋŋaanya okuwasa. Okitegedde niya pepe. Pastor wano tulina osamunenyeza. Ate oba ne bamalayika baasiimye. Mbwera pastor bamubonekedde ekirwa bamalayika mu kirooto ne bamugamba we are happy for you pastor. This time around you have made the right choice. Bamalayika bamulabikidde bino nze bikyaŋŋaanya okuwasa. Kati juzi nali ngenda kugwa mu Joanna Bale. Kale naye mulungi naye nnyindo nnene. Kati laba omwana akayindo. Laba emimwa olinza okuloza bagikutte bukwasi bwe bati ne bati bannange.
waliwo omukazi gw'otunuulira noddamu n'otunuulira mukazi wo n'otunuulira emimwa gy'ono n'otunuulira mukazi wo n'ogamba walayi pastor nange this time nze ndi ku side yo. Laba omwana ate muwombeevu. Drone zange zaŋŋambye ezimumanyi. Zaŋŋambye drone zange. Mbu. Bwaseka alina amannyo meeru. Ono golaba tanywanga ku shisha. Takombangako wadde ku mwenge. Anywa juice na mata byokka. Ono golaba. Drone zange zaŋŋambye olabidde amaaso gano nga meeru bwe gati. Nengamba banange. Ono anywa mata gokka na orange juice. Tanywanga ku shisha, takombanga ku mwenge wadde oba ekicupa kya bia oba ekya Nairo wadde wine tabimanyi. She's a woman of God. She's a woman of God. Takubangako kundo, tagendangako mu biduula. Era pastor oluvannyuma lw'okuweereza ennyo okusavinga Katonda. Katonda yasazeewo amuwa ekirabo kya ndibasa. Pastor ebbanga lyabeeredde ambassador ku nsi kuno ng'agezaako okukyusa aboononefu badde eri Mukama. Mukama yasazeewo okumuwa ekirabo kya mukazi. Omanyi bana abaana be bayita bamalayika b'oku nsi. Yono ali awo malayika w'oku nsi. Yabo n'agamba mbu angel. Okitegedde? Laka tusabe. Naye maama. Ne Madina Doni yasiini n'agamba Madina Doni bamulaze omukazi ayagala okudda mu maka ga Susan. Madina Doni naye n'agamba kituufu. Nange mnatunudde ku mukazi n'engamba pastor is very lucky. Ate muto. She has just turned 23. Waliwo omukazi gw'ovuganya naye naawe n'olabira ddala nga walayi tojja kumalako. She has just turned 23. Atya Katonda, she is God fearing. She has the color. Color yeeyo. Emala bumazi si mweru nnyo, si muddugavu nnyo, ali awo. Ne Patrick yakkiriza nti pastor ali ku kituufu. Nange bwe natunuulidde omuwala ono, olaba omuwala ono nange bwe namutunuulidde. Nange nagambye pastor nange banange laba. Everybody is happy. Neba pastor banne kati bamuwala na tulabe bade bamuwala na bitono. Muto mulungi atya Mukama. Jukira naye abadde mukundiga. Ate bagambye mbu bw'atandika okutendereza anti naye ali abadde mu worship team. Ti Yesu ye mwami wange, Yesu ye mwami wange, oba tontwale, Yesu anantwa. Pastor yamugambiddeyo nja kutwala. Yabadde ayimba oluyimba lwe bayita Yesu ye mwami wange, Yesu ye. Kati abuza pastor oba tontwale, Yesu anantwala. Pastor yamugambirawo nja kutwala. Mbu yetika. Ni bayimba oluyimba luli yetika ebyo. Okitegedde. Yabadde bayimba oluyimba olw'ebikoli so yetika ebigobya. Nabitwala ku musala pastor bumanyi pastor naye muntu wa vibe. Pastor unaloka kuba muwa break dance bwe na pastor yagambye nedda sewe nange nkweyagaliza yamugambye oba tontwale Yesu pastor namuganja kutwala Yesu tajja kutwala. Endiga zero kazi kubendulu. Okitegedde Sharon.
Sabra walayi natunulidde omukazi ngamba babadde bayimba oluyimba Yesu ye mwami wange Yesu ye mwami naye ng'ono alina ebigambo bya Yesu ng'agamba pastor oba tontwale Yesu ana pastor yamugambidde nja kutwala uyatoze kali kapati yaga pastor oba tontwale Yesu pastor teyalinze na bigambo kugwega nja kutwala naye bagamba mbu nga mukyala mukulu jjukira drone zange zaabaddewo ate olugambo lwadde lutandise okuyitingana ku kyaki nti pastor alabika kati ayagala oli omuwala era mbugundi mami yazze ku luno munyiivu yabadde wali ng'akutte Bible nga yeesunguwazizza ng'ali awo nga abantu tebabitegeera lwaki mami yabadde tasimayiringa nga mami ayambadde ebiteete by'ebiwanvu ali wali eri atudde bw'ati nga munyiivu. Pasa yagambye sing no more. Era ffe tuli happy. Bateebereza drone zange zangambye sina kindi enkya mu service balinza okumwana eveiringa omuwala omu enkya mu service waliwo gwe balinza okyayira mu kyaki nga bwe bakola oli enkya kati jukira pastor twamusanyukidde ne bagamba drone zange zangambye bwe enkya mu service the main service eyesawa enya mpaka kusawa musanvu eyo main service eyo balinzi bandi kyawo omuntu kati atejjukira pastor mbwe abadde alina ebigambo byatayogera naye ng'abisiza mu ngero banange neraba laba eriiso konono yali atunuulidde pastor nga pastor abuulira enjiri wano woolaba wano yali atunuulidde pastor nga mutunuulidde bw'ati pastor ali abuulira enjiri kati jjukira ono omuwala atya nnyo Katonda kati atayagala nnyo man of God kati wano yali atunuulidde pastor nga tamuggyako liiso wano woolaba yali atunuulidde pastor nga tamuggyako liiso nga atunuulidde pastor musajja mukubuulira njiri nga tamuggyako liiso laba eriiso lyonna liryeru alina emmunye walayi waliwo omuwala gwe bakulaga ne bagamba ono yakubbidde omusajja naawe ng'olina kukkiriza bukkiriza mbu amu defeated nakitegedde nga olina kukkiriza bukkiriza bananga bali mu Amsterdam next weekend tuyina Spice Dana ne Winnie Nwaji era mujje mutuwagire next weekend tuyina Spice Dana wano mu kibuga Amsterdam ne Winnie Nwaji aliko otumwaye bwe tuti omanyi gino emimwa emirungi ono goolaba olwo talyanga ku muwogo ono omuwala talyangako ku muwogo ono talyangako ku ffene talyanga ku juuni emmere gyalya emaintaininga beauty ye special food alya bumonde buno bwe bayita mashed potatoes ono goolaba ono era she's fragile ono goolaba ono omuwala ono talyangako ku ffene kati waliwo omuwala gwe bakulaga n'ogamba nakugambye ono goolaba tanywanga ku shisha takubangako ku ndongo she's fragile bamukwatanga kyati kakuba mulungi nnyo omanyi omuwala gwe bayita Ndibassa bagamba bw'alina ebbere liringa mutima gwa mbogo ate tayambala kaleega bagamba mbu alina ebbere liringa mutima gwa mbogo yono omuwala gwe bayita Kibooko Baby Kibooko byono Baby Kibooko yennyini omutuufu mulungi talyanga ku muwogo mbw ate waliwo baali bamuleetedde akatogo n'akaaba amaziga nga takiraba okumaintaininga beauty alina okunywa girasi z'amata 6 buli lunaku amata gano amacunde
era fasta bagamba mbu yaguze ente 2 ziva mu lita z'amata 2 pastor yalese ente 2 ziri wali eri amata baba ente oluji kama bwe bati ng'amata gamutwalirawo nga gakava mu nte. She's fragile, soft touch. Anywa amata machunde. Ne buno obumondo obusotte. Bang aina amanyu gonna meru bwegati. Kugambye okumaintaininga beauty ye. Pastor abadde alina okugenda bagule ente bazitumiza kuva South Africa. Ezigenda okumukamiranga amatage gagono okumaintaininga beauty eyo. Talina nkanyanya. Talina nkanyanya mndozo omulaba. Yasinga obulungi munsi jivaita Uganda ono golaba. Kati ye mukazi wa pastor omupya. Ulabe emimwa wano nkugambye yalimbwa atunulidde pastor jukira pastor ali abulira enjiri nga wana amutunulidde mulungi extremely beautiful that inti ne gundi ba enyo balabikidde pastor nga yebase ne bamugamba pastor you have made the right choice this time. Alina enjala ye ziringa glass. Enjala ze zino obulaba munda zirina reflection. Enjala zino ziringa glass. Eberere liringa mutima gwa mbogo. Tanywangako ku mata ga mu firiji gamuddukanya. She's allergic to kumata gum firiji gano simanyi gomu firiji. Atoba ulaba nange nasimi nagambe pastor this time ulaba bakazi baba pastor abalala nabo batidde. Tulaba nti balade bavumanga nnyo oli bana bakazi ba pastor abalala nga bamulumba ono naye bati omulumba omuvume coach kati ono omuwala ngono ddala olinza muvuma coach okujjako nga wekaza mama omutandikirewo okumuvuma mulabe bambi she's innocent ono tayo nonanga atoba mpaka ne kati akyali gundi era batebe dolinzange zite zangambi batebiriza nti embuzi ekyaliko ku kikondo nti gundi yalinzo jijjako batebiriza nti embuzi ekyali ku kikondo dolinzange zanga talabanga ono gola talabanga ku gundi era batebiriza nti ali innocent nga bw'omulaba bwoti malayika w'okunsi balaze Susan mbira suzaka era bano ba ashambu baguza obutambala nga buli obutambala bonna butobe mbira suzaka aba nagamba pastor how could you do this to me obeyanga mu relationship totekangayo mutima gwo 100% relationship omuntu werekerengayo ka 50 newe oli mu love don't be blinded by love osiriwale ntanzo kuchawa you walk away with nothing bera mu relationship n'abantu bakyuka ababadde beyagala kati batandika okwewala nawo toberanga mu relationship wayo 50% ne obera omukazi omwagala nnyo omusajja 50% tewesiganga kitonde kye bayita munda ansaka akuchawa mukaba maziga omusajja akuchawa oguleni tindoza. Greetings from Muhocha Kambugo Cambodia. Kati Susan we baba amukyale ne ba mu replacing n'oli omuwala omulungi
bamusaside bambi ayinza okuba badde tannaba kuyiiya nga talina busente bwe yasevinga baba mukoze bubi ate n'oli omuwala anyirira nnyo omuwala anyirira era Suzani katukusabire Mukama akukwatireko ne maama oli omuwala anyirira nnyo beba abawala bebayita bakiba abasajja babeera beautiful pastor nange saakumunenya Suzanne pastor saakumunenya replacement gyaba bakutaddeko omuwala anyirira ate jjajja ekiro yakugamba oba okola interview lekera okwogera kuba expo mutujje wali eri ku TV oli mukwogera ku expo omusajja atuuka neyekangakangamu bwati ate omuwala bwe bakutaddeko omuwala anyirira pasita tetusaako munenya very nice omanyi bali abawala bwe bayita bandi bassa ku kyalo omuwala mulungi ate naye yajjanga ndiga nga naye atuulaawo mu kyakyawo mpola mpola kibayita kama bange nakawulira mbu bino byambu mbuyo omuwala naye yajjanga endiga ng'asaba yateezeza wali eri Bible be bayimba bali mu worship team kumbe mission yemuleese yakuba musajja omanyi obwenzi obuli mu church baba bayimba worship team pastor tana wakujja oyo omuwala yasooka mu Munyarwanda anyirira Susan, let me pray for you. Omukazi mulungi waliwo omukazi gw'otunuulira ng'akubbidde omusajja n'ogamba yamaawe ng'omusajja talinza kudda. The girl is so beautiful. Mama nyawo natunuulidde omuwala ne ŋŋamba natuusa kunenya pastor omuwala mulungi aliko amaaso mutono anyirira alina buli musajja kyeyalinoonyeza mu mukazi. Kati yagenda okuddaala eri mu ntebe yo olaba wano webadde otuula nga bagamba nami mukazi w'omusumba kati entebe jafuuka yiyo kubanga n'oli omukazi entebe yali ye n'omuliivuula kati omukazi omwana ono Omunyarwanda omulungi the beautiful one agenda otulanga wali eri era pastor ajje ku Sunday agambe omuntu omuta oyinza okubeera n'omuntu naye nga wamuziika dda nga fe amanyi pastor tumanyi aba atandikizaawo tukirayo akyayira mu church anawulidde pastor agamba oyinza okuba n'omuntu naye nga wamuta dda ngamba what DJ Bananzo, how are you doing? How is Montreal? How is Montreal, my brother? DJ Bananza ali Montreal ne Palaso mugambe tumutumiddeko ne mugambe teyirabira show ya mutowe niwe ya mukulu we wizo manizo ya next week so Palaso mugambe kawulidde teyatakaddeko kimala adde ya supporting mutowe muganda we omukulu the next week. Anthony Semanga, how are you doing? Well, tuibanga bituufu mbono omuwala mboye n'omusumba beeyagala Susan nkusaasidde omuwala mulungi. I've never seen a Ugandan who is so beautiful like that woman. Omuwala mulungi. I'm back in Maine. Palaso is in Kira already. Shooting a video for news.
Okay, ali Kampala. Yagenze ne Nigeria Kampala. Nigeria lo ya jijewe gena nga tali na tata we. Nigeria katende. Lo ya jijewe gena mu Afrika. Nga tali na tata we. Abana ba America kizibu nyo gena mu Afrika bokka. Ne bagamba mbu mbere oli omukazi omukadde musanyufu nnyo sawa era nayo nya mwanjira omuntu nga bamukyali neri program bagenda kugituusa bateekewo n'omuwala alabika obulungi ennyo jukira TV ze Uganda bateekako nnyo abakazi abalina obufeesi obulungi owange omwana obwedda mulaba ne Boss Lady ne Palaso yabalya pate kyakabi naddala omwana gwe wazaalira mu America okubeera nga akuze naye n'agamba wayi kangendeke mu nsi ya taata gye bamuzaala naffe kye tusabirira mwana wange nange mutwaleko mu Africa alabe ku boda ndo kwagalayo tomanya ndo kwagalayo nga bola baka tomana wa Keti Karanzi bamuzalira England nibo yakula ne twala mu Africa so ngane Olympics za lero opening ceremony ndabe Snoop Dogg ndabe mkwasiza kitoo kyekyo ekya Olympics so olugambo mbadde nkyalubawa bagamba Suzanne yasuza akaaba nagamba but pastor how could you do this to me? You promised that you will never leave me alone. Pastor Nagamba, mbu bino byambu. Pastor Nagamba. Katonda yamulosezza. Yaba ino ofuna omukazi omulala. Mbu pastor yagambe. Katonda yamuboneke namulaga visually nga alina okufuna omukazi omulala mu church so that nakaba amasigwa kalina kyakola. The girl is so beautiful. Naye nze benalabye emboko pastor simunenya tusobola kunenya pastor DJ Banazo nange ne bwe nali badde nze lwakuba kati ffe Katonda tasa tulabikira kutulaga eno sitaani atukema nkugambye oli omuwala nange namulabye ekisane kinkwata. But I'm going to pray for you, Susan. The girl is extremely beautiful. Tebwe ebintu bwe bitandika ate pastor enjiri ye yakyuseemuko ngamba bambi puwa Suzi mwana mulungi ekirala muto ate bamatchinga ne pastor nalabidde ddala omuwala oyo nga they match with the pastor. Pastor yafunye Maria mama wa Yesu. Yes, oli omwana kugambye Maria amusinzaako Neema muto mulungi aliko eriiso lyeru liti mbadde naludde okulaba ku bannayuganda abalungi ali mixed mama we Munyarwanda tata we mu Ethiopia naye nga baabazaalira Uganda okitegeera kati oyo omwana aba mulungi nnyo nnyo oli omwana mulungi jukira abadde nga ajja mu church era pastor yagamba abalisinga omwanika emikono naye n'awanika pastor wedde ono talina
atanafuna mubezi wanika biko naye bwe yawanikira pastor pastor tusamunenya. The girl is beautiful. Achidala atia katonda. She's a God-fearing person. Nataka jo. Atene katonda. Ay, ngani okosima. The girl is extremely beautiful. Ateba kama munendiga zamusimye. Mwendiga zagambi pastor, that's the only woman we want now. Era batanse okumuita mami. Kati mabata sabanga ko. Wabatagena ko mu church. Mu church mukazi wo musumba baba muita mami. Ne wama mutototo. Mami. Mbata asinza. Natanso okusinza. Okutendereza mukama. Nange bye nkugamba era rumors nange bangambye bugambe mbu tetuna confirming naye tujja kola ki tujja kumala tu confirming nenga gwe chobo manya omuwala ye waali ate ebintu bye Uganda obimanyi bebito bwe bitandika gundi then after some time ogenda okulaba nga bituufu kasitwe kasitowulira mbo because there is no smoke without fire. Awe nkugambidde atoba ne Susan yatidde. Susan bamulaze omukazi gwe batebereza okubanga ayagala musajja we pastor. Susan nakaba ovanga ku mukazi gwe bakulaga nti ono gwe tutebereza yayagala musajja we bamukulaga naye n'okaba amaziga. Susan nga takikiriza bamulaze omuwala. Nkugambye omuwala mulungi alinga Maria mama wa Yesu. Era mama wa Yesu amusinzaako neema yokka. Omuwala ayina enjala bweziti zonna zirabika bulungi za white. Alina obumwe mulaka temwamulabika mubalake. She's so beautiful. Ayina eriso lyeru. Bamulaze yagambe ani gwe mutebereza okubanga ayagala bba wange ne bamugira ekifaananyi. Yakabya amaziga. Waliwo gw'olabira ddala ng'omusajja tajja kudda. Olina omukazi gw'otunuulira akubbidde omusajja tajja kudda walaayo. Ng'omusajja tasakudda. The girl is so beautiful. Era batebereza mbu pastor yamuzimbira dda n'ennyumba. Awo kwentebera oli mbu. Kankulage wano kifaananyi ekiriwa. Waliwo adda kimpereza kikino. Gwiraba omuwala Emily akirina. Omulaba. Very beautiful. Kansoke nkinoonye ekirala. Kannoonye wano ekifaananyi ekula. Omuwala mulungi. Kugambye obeeranga mu relationship teweemalangamu. Kankunoonyeze wano ekifaananyi. Waliwo adda kimpeereza naye sikyajjukira obaani. Sikyajjukira ekyo ekimuli mu bako ekimuli. Bananzo toteekawo nnyo mbeera ate kifaananyi bannange kiriwa akirina kimpeereza ekifaananyi ekyo kinoonya wano sikiraba. Nkugambye omukazi mulungi. Era bagamba mbu oli mukyala mukulu musanyufu. Bw'asayiga amawulire gano yagawulidde n'asanyuka nnyo.
Rain bamutadde Rain yamaze n'ava mukomera kati Uncle Sammy ye tibannazuula wajali. Uncle Sammy is locked up. Dogo City naye bamukutte. Dogo City naye talabikako. Ndabe ku S.King alinzo okuba ekifaananyi kina nkibalake. Ye Diamond Platnumz bakoze remix ne Jason Derulo. Mwana oyo mu East Africa tekiriiko wadde naki yasinga. Diamond Platnumz mu East Africa yasinga yakoze remix ne Jason Derulo. Kifaananyi kino bakimpeereza. Thank you. Kwelaba. Basa namugamba, you can also see. There's nothing I can do. How kiraba kiri obvious. How can you do this? Okitegete. Drone zange bwezi tebweza ngambye. Ngamba amatwe yanza love bubu. Waliwo omukazi gwe bakulaga nti yakutwalidde omusajja walayi ng'olina tandikira okusiba bibyo. Bw'obeera mugezi tolina kulinda kukwembala singa olina otandika okusparkinga. Waliwo omukazi gwe bakulaga nti yakubbidde omusajja ne bakulaga bulazi kifaananyi oba ne bagamba agendako ku Instagram ye nga walayi olina kutandikira okuparkinga okuwona kye bayita gundi embarrassment. Olina kuparkinga na kutereeza n'ogamba omusajja kale nkitegedde oli omukazi gwafunye mulungi nnyo naye mbadde nkwegaidde mpe ntandikwa nange ngende artist nkole charge. Nga olina kukikkiriza bukkirizanga omusajja. Akitegedde. Nkugambe bakulaga omukazi agenda okubbira omusajja. Omanyire bino ebintu by'okwekyawa biri mu standards. Kati omusajja bw'aba akukyaye n'agenda ew'omukazi omulala naye nga omusingako omusinza ku ssente omusinza beauty tekikuluma nnyo. Naye omusajja kasita akukyawa ate n'agenda ew'omuntu omulala nga olaba kirasi ye si eryawe etegeerekeke bulungi. No, first of all, she's high class. Ono gwolaba ono. Be bali eri be bayita ba high class. Olwo n'agambye mbu gundi agenda kumuloga. Wano eddedo kuteriko ono omukazi bagezzaako nnyo okumuloga. Nibyagaana. Waliwo abantu nga bali blessed with beauty, they are everything, they are lucky in life. Ono nebo osaddako ekinege ky'embwa. Oba eky'empologoma takyuka. DJ Bananzo nabalabye nga muvuga emmotoka okuva Maine mpaka Montreal kumpi bulijjaawo. Kuba nalaba ovuga emmotoka awo n'abalongo then ne mugenda musinkana Palaso bulijjo Montreal eri kumpi ne Maine. I didn't know that. Okitegedde ne kati sawa zino tulina okusaba. Ate drone zange tezitera nnyo kuleeta mawulire mafu. Ebiseera ebisinga drone zange zibeera 80% correct. Era waliwo abagamba mbu ono yalemesa Pentagon ono. Anti high maintenance. Golaba ono. Very beautiful.
Oswadi Javira toseka. Bananga bagala sports Olympics leero lwatandise. Era France ngenda gendayo after next week. Nja kuba mbalambuza ku Uganda team kuba ngenda genda mba cheering up. Bana Uganda abagenze Paris. I will be going to Paris after next week. Nsobola okubandange kugambalage ku Olympics. Nange kinyini ndabe Olympics bamuzanyira bichi. So ne kulunako olusembayo lwa marathon nyera nja kubeera waawo Paris. So keep tuned in, kubalaga ku Olympics. Olympics tasa kubeera wano nesitamulabako. I had the chance to see World Cup in South Africa. That was 2010. Kati sawa zino ngenda kulaba mfunyo omukisa ogulaba ku Olympics kubanga okuva wano mpaka Paris kijja kuntwalira esawa 3:30. So this is once in a life opportunity. So namaliriza concert ya Spice Diana ne Winnie Nwaji nga tulikira Paris. Tugende tuchiyalinge timu yaffe. Era bana Uganda babere Belgium muso twegatako ne tugenda ne tuwagira ku bana Uganda abagenda okuzanya mu Olympics. Olwaleero Olympics lwe bamuguddewo. Oyinza okumbuuza owagira ki nnyo mu Olympics. Mu Olympics njagala nnyo athletics ne gymnastics. America balina omuwala gwe bayita Simone Biles. Mulungi nnyo wakabi. So biseera ebisinga gwentera okuwagira mu gymnastics. Muwala muddugavu naye wakabi nnyo mu gymnastics. Then na yemuzanyo ky'omulala. Na misinde byensinga kwagalira ddala. N'emisinde. Abana Uganda twatutte abawerawerako. I'm not sure about the number. Naye nga Kipolitiki, Kipulimo ne Kiputegei bagenze bagenda okutuddukira kudduka emisinde. Then ne batwala n'omukazi omuzungu naye nga Munnayuganda. Waliwo omukazi omuzungu Munnayuganda avuga amaato naye yagenze atukiikirire. Tiimu yagenze neneko katulina okusaba tuwangule marathon nga bulijjo bwe tubadde tukola. Njukira abana Kenya bali batusinga eddakalo mu misinde n'aba Ethiopia naye kati Uganda ennaku zino yebadde eri ku form. Agambye ne swimming and gymnastics. Swimming naye baba kabi. So Olympics abali mu Europe musobola okubanga mugenda Paris nawe n'osobola okubanga olaba ku mizannyo ekyo. Hoteli zo bazongeze bei. Hoteli yabadde ebisatu kati ya 10,000. Abantu batemye da. Nesimanyi oba bagenze bameka. I'm not sure about the number. Naye nga kyemmanyi nti bali abaddusi b'emisinde bo kwe bali ku tiimu. Akitegedde wadde ndi tiimu Teddy naye bannange batukubyeko ekibaati. Ne Teddy yennyini yatidde. Mama Teddy yatidde. Agamba what? Yagambye what? Any good news on Sammy? Uncle Sammy bambi simanyi bagamba nti bamukwata Uncle Sammy tebamutwala ku police, bamutwala mu kifo ekitategeerekeka era ssaawa zino ebinege babisibako amataffaali. Ayina okwogera ali eyo mbusaamu we around Kampala eyo gye bakyunyiza abantu. Drone zange naye zaŋŋamba mbu Saamu olwamukwata bwe bati ne bamuteeka ku kabangali bamuvuga bamutwala mu kifo ekitategeereka bamwambaza mbu akakookolo. Era drone zange zaŋŋambye mbu bateebereza nti Saamu ebinege babisibyeko amataffaali gati. Kati simanyi munange naye kati tumusabire Uncle Sam asobole okuvaayo mbu enjala zonna baziggyeemu already. Enjala za Sam takyayina njala badde basikamu lumu na lumu buli lunaku bajjayo olutwala lumu. Amanyo kati drone simanyi oba zadde ntuufu naye zaŋŋambye mbu tokya gyaliko. Ye Rain ye bamutadde. Rain ye bamusanga waka bajja n'emmundu zaali 17 okukwata Rain.
bamusanga alaba filimu enjogerere eya Vijje Junior nga ali awo atudde alaba filimu ne bamwe bamwetaaga era omusango bamuvunaana gwa kukuma muliro muba n'ababuuza kiti ukakkana bamututte natete poliisi naye amazina avaayo naye baleeta emundu 17 bannange olwo sinyina ebintu byendaba neŋŋamba oba munnange ŋŋamba so Sam tulina okumusabira aveeyo bamuleete mu kooti bamuwozese nakalaba ka video, the video was disturbing abagezako kumuteeka ku mmotoka naye omwana oyo ayinalo kyewuunyisa nti abakulembeze abasinga tebamwogeddeko simanyi oba lwaki Sam naye bamusibye buli omu alaba naye simanyi lwaki abakulembeze tebayogeddeko Uncle Sam. I don't know the things behind it. Sam nga babala bona baba postinze Dogo City naye Sam nowhere to be seen. Jakole ronda bye Mickey Wine nga postinze. Mulamu wa Zali naye musibi. Mulamu wa Zali bamusibye ate. Mvuka abadde ayogera nnyo. Naye nga nabagambye Zali bali baana ba Zali. Nga nabagambye Zali she has all the rights ezokukwata ebintu bya Ivan bye yaleka kubanga Zali alina abaana basatu mu Ivan tena alina abaana babiri mu Diamond ekitegedde kati Zali has got all the rights naddala mu culture yaffe y'Abana Uganda omusajja abate yalekawo kiraamu naye nga alina omukazi gwe yazaalamu abaana that means oli omukazi azaala abaana yaba alina rights ezitwala ebintu. So kati bana abavubuka bwavu omanyi obwavu bukuluma sometimes you start speaking things that ebitategereka namuwulidde omwana nga agamba Zali yali anyeenya nsaasi neŋŋamba wano wetutuuse ddala really namuwulidde ng'omwana ayogera amutaddeko embeera kati yavudde ku mulamwa yatandise kati kwogera bintu Zali yafuuka nga emmese neŋŋamba nga Zali ekira afuuka kapa ngamba bannange kugamba yavudde ku bintu ava wano kano ka interview bwadduka ate ba YouTuber bwe batu ba YouTuber bokasaba malufuna content bwe noyogera byogedde nga bakuta bawe tebafa monetization. Say Diggs nkutumiddeko gambo otya my brother Say Diggs botiki wajimaze wajimaze botiki yaffe wangamba oli kusiba botiki awe zana Meduga agenda kuvaayo sente ziba zimpadde. Waliwo Muzira Kisa ayampadde sente miliyoni 2 eza Bidugu. Era leero mbadde njogera ne jjajjaawe. Ne jjajjaawe. So Bidugu agenda kuvaayo. Muzira Kisa waliwo Muzira Kisa nno. Yalaba story ya Bidugu nga Bidugu bamulese mu kooti bambe musajja wattu. Bidugu akoze kati yenkananganze. Tukira Bidugu is a food abadde alya emirundi nga 4 buli lunaku kati ate bamututte eruzira ayina kulya kawunga na bijanjalo Bidugu yakoze dda embeera abadde tagimanyi Bidugu yamanyira bintu biri soft is mommy's boy ne sente bazimpadde era Bidugu agenda kuvaayo eza bail noza ku Monday Bidugu ajja kuba avaayo mukomera simanyi mateeka ga Uganda bwe gakola naye obolemereddwa okusasula bail kyemmanyi Kasajja agamba ntukuwadde bail oba ya miliyoni 2 sente nga tozirina ne bakutwala mukomera sente bwe muzifunia muzitwala butwazi kukomera South Africa yo bwete bwe yali ekola nga if they give you bail nga you don't have bail money bakuza mukomera but when you get that bail money you got the prison ato batudda mu court ugena prison no sasula kati simanyi Uganda bwe ekola simanyi oba yali amabugo sikirinaako gundi sikirinaako bukakafu naye niyo aba yagali amabugo nga gamama we aba ayina okugalya ali yagala agakozesa eki omuntu bw'aba afiiriddwa ne mumuwa amabugo of course sente tezikola buli kimu aba yagalya baba agamuwa bulungi kati waba yali amabugo it's okay kuba yali aga maama we
kitegedde kasaba banga omukolo gwatambula bulungi ogw'okuziika waliwo yagala ezisikadde wazikozesa eki ekikulu Sam oluusi tegerekera bulungi that's why ebintu munnange ebyobufuzi ebyo nakugamba wadde tuli ba foot soldier naye ebintu ebimu olina okwebereramu oli omwana gwe bayita nsi twalabye bamuwadde pikipiki those are the lucky boys kati omwana just yadduka buddusi kubonga ku president namumatira namuwane kugonja kati bawe bamuwadde ne boda very good start for that young boy kukyalo linzo sanga abadde kireresi kati ajja kuvuga ku boda afunemu ku sente ate ovuga boda nga ate iyo that means oboso okusavinga emitwalo ng'ebiri buli lunaku ze euro meka euro nga 10 euro nga 8 sente za Uganda eyo tezitegerekeka era ino kubeerayo ndozo okutegeera business yayo baba balinza okugamba nti boda egenda kuleeteranga omutwalo gumu kitundu buli lunaku omutwalo gumu kitundu ze sente mmeka kandabe wano ayo omutwalo gumu kitundu kyovola nze business zeyo sizisobola waliwo yalangamba musimanyi lweki kati wali badde simanyi okulagulayo boda ne muganze ezo business sizisobola kati nze nkola ntya business mbubuli lunaku bandeetera omutwalo gumu kitundu ezo business ziba za chaddundu nanko kwendi updates kigwe nokumpereza gundi kandabe wano kubalire mu lwaki business za Uganda zisizisobola kati omutwalo gumu kitundu teziwera no na euro 10 kati nze ngule teziwera ne euro 4 laba zizi no euro 4 mbuze ngule boda nkole business nga buli nako bandeetera euro 4 kati mba nawe za decent laba mma ze business za Uganda sizisobola eyo kirasi nagibuka sikwera gasikola kikati nze ngula ntya boda buli nako bandeetera gumu ekitundu olusi gumuze euro 4 zizo waliwo yagamba nzimbe emizigo kati emizigo omuzigo gubanga ku sente mekase yo gwa kabi katulabe kali mitwalo nga 3 tebagamba mitwalo 3 tuli wano tugezaako okubala abalamu naye ebintu bino olusi tubyogera mwabamu temubitegeera mubeere eno ne mubuukira katulabe wano kali euro 5 ino mitwalo 19 ezo euro 5 katulabe euro 8 vameka jejo kati euro 8 mbozimbe nyumba bakwe euro 8 je mitwalo 3 oluso mupangisa dduke kati ezo business tetuzisobola mukwana abamu teni abatabimanyi abamu bebasobola okulaninga business ezo bwezitu tizimba emizigo sente sizikubalidde mutozirabe kati nze ngule pikipiki mbu avuga boda ndeetere euro 4 ate nga zino euro 4 guno mutwalo gumu kitundu jukira ebiseera ebisinga bagamba mbu omuntu akuleeta mutwalo that's not business I can make euro 4 wano tezisana gulade kintu toyina kyosobola gula okujjako bus ticket okutwala mu kibuga champion good bambi namulabye Katsi yali mutuufu abantu ne boogera Katsi was right omwana oyo si bali bamuwadde basali agende asome Kampala parents nga banne bwe basoma ba Felista ba Kigundi oli fresh kid kati yazze eri mu myala imagine omwana yazze mu myala ntunulidde waabwe ne ngamba what yazze eri mu myala buyumba buli bwe buti ka toilet kali wali so I don't know what happened tujja kubuuza alien skin naye ndoza bino alien skin byabadde atambule naku zino nga takyatambula naye kati ndoza ne batekawo embeera so champion good bambi yazera mu musonde champion good yeetaaga obuyambi aine namba ya muganda wa champion good jimpeereze wano mukubireko ku simu mbabuuze what really happened
Champion good artist tujja kumusondera adde okuba nawulidde agamba mutasoma wenzu kusembadde ndaba bukkiriipu awo SB4 bwe yakoze. Champion good is not in school bambi. So oyo tusobola okumuyamba. Nja mufunira ano godmother. Nja kwogera ne ku mikwano gyange balina mu ku ssente Champion good bamutwale asome. Naye munoonyeze ennamba ya muganda we. Obuzibu bwavudde mu kubanja nnyumba ya maama Gudo. Bagamba bagenda muzimbira naye I don't know. Show yali ya last year. Bagamba bagenda zimbira mama wa Champion Good nyumba naye ati nalabye Champion Good azeri mu myala. Gundi echebande omuslamus. Yazeyo mu mbeera ddala embi nnyo. So Champion Good yetaaga obuyambi newe tunayogera ne muganda wo mukulu. I will look for a godmother for Champion Good. Patricia Sewongo already said she will pay. Okay, that's good. Mama mwana mutwache tagati education is the key. Era fe kitubonya butasoma. Champion Good oyina okugenda osoma malirize okusoma. You need to go back to school. Fresh Kid is doing very well. Fresh Kid yaitamanyi kwogera luzungu. Natasa kwogera kigambo wadembu how are you? Nekati Fresh Kid is one of the most bright kids. Kampala parents asoma n'abaana baba road bwe gibali bakutwala ne bakuteeka kembeera mbu osomere ku Kibuye primary school. You made a very bad decision. Bakutwala ku Kampala parents osome n'abaana baba binojjo singa kati omanyi n'okuzanya PlayStation. Nego wadali eri ku Kibuye primary school. You made a very, very wrong choice. Katsawa zino mtitosoma. But I think ofeye cha standing up tusobola okuteekawo embeera Kampala parents neddamu ne bacontactinga ne bawa basale yammwe. N'okusomera Kampala parents. Osome n'abaana baba road. Ofune kye bayita connections. Bw'ono osomera e Kibuye era ojja kusinkana abaana musimanyi taata wa Salandibota simanyi singa sawa zino kati mikwano jjobe abaana babeere kololo nga every weekend you go for swimming. Neka Champion Good obadde wali eri eno busimanyi ona azinga njayi ono kusimanyi ali mukulya kakola era ogenda okubeera mu simanyi yakubye munne ekikonde musimanyi na busanze ne mukuba pakati. You are still a young boy. You have to be with friends. Never gamba mukati. It's a Saturday. They are going for swimming. We obulamu bwe twali tukwagaliza. Sidiru kenyini ali asokuita for dinner. Ne Champion Good abadde wali eri. Eno simanyi uli bagaya kakola. Champion Good sawa zino wetereze. Nkimanyi mwanyize gwe ne muganda wo. Oba aliyeni yabagobye tetunakategeera bulungi naye kyemma mukola sawa zino gwe muganda wa Champion Good gendo ononye Sudiru oba okubire MC Katsi abayambe addemu baba we gundi Champion Good agenda asome ba Champion Good tali nnyo talented talent ye yafiira oluye kwatiranga ekicupa kye nga ina gundi naye kati bwe yadda mu bino mbwagenze mufango ni Champion Good n'asangukawo n'agenda ng'abula kati tacha nyuma. Si oli Champion Good yakwatanga ogucupa gwe ng'ayambadde ekisaati kye. Singa yasigala ye mweri embeera ng'akuto ekicupa kye. Singa alinga tenge nete mwabiwuliriza. Kati tenge ewakabi. Tenge Chris Brown yamuyise. Tenge olw'amaaso ge. Tenge kati yagenze wa Davido. Yagenze wa Davido. Tenge ayola sente. Ate nayo bote wali olina okubeera ngokuto ogucupa go abantu nga bakwagala Afrika etandise okutegeera ekicupa n'ogenda okisuula mbw'oyambadde bling. You were so fun. Nze nali fani wo Champion Good. Ngokuto ogucupa n'eri empale erimu ekituli. Ng'abantu bakwagala obanyumira ne wagenda weterezeza wesazizza obuviiri okyuse ono si Champion Good gwe twali twagala.
Champion Good yali alina following asinga ne Maxim Stefani. Singa kataba Nigeria bakuyise kati tenge yabali yako tenge katula ne ba Ghetto Kids gwe besibako. Is number 1 in Africa. Choka just tenge maaso ge ba yetenge bamugamba olawagana amaaso go ge gagendo kujja mbwavu. Jukira tenge abana bamuvumanga kusomero kirabo omutwe ugire enkona nga tenge bambi asiba akaaba. Pako omuyewe ya muzula nti TikTok ezine manga tenge olaguno omutwe guno gwasongola. Negana amaaso katujja tunuzanga amaaso boti mu kamera. Kati tenge sawa zinate buli omwamu egomba. Yabaderi egundi Dubai nga bamutambuliza ddala nga celebrity atambulira muzirizi Maybach. Yisawa zino tenge yasobola tuleetera award. Tantu mali mtugamba mwinayo gwe mulina international itoka tenge amanyi okuzina ekira tenge akwata mangu ekira tenge amanyi okwogera ne Champion Good wali osinga tenge nakugamba please go to Kampala parents no Uganda ile muyaye kwegaba wayagala okule mangu ngatete kisoboka waliwo yakuba munne ekikono Galo yakuba munne ekikono Champion Good yali wakabi nkugambye nange nalinga mulaba era na postinga ne video ze nga Champion Good akola content we nga ali eri mu ghetto nga abantu batandise okumufollowing nga bulaba tenge Champion Good yadda mu bintu bya kuvimba munaye kwambala bling katsala zino swaba kyemino kola mwino kudamu mwetereze baba lazenti baba gobye tebabagala yeri lwaki mwesi bakubantu abatabagala basuka ne baba goberuli ate nawe mukulu wa Champion Good oyina okumanya nti brother wo wali eri wamuleetera abantu okumutegeera awo yali alino sigala tenge tava ku nyonyi Champion Good yakalinye nyonyi emu bali bagenda Juba ne tenge akati agenda mu America lero sawa zinali Nigeria ali mu 5 star azomulaba tenge kati ali mu 5 star yeva sebwati lwakwata natandika achali mwana mtu nesinga sawa no nebi mama byali badiri kati sawa no nga bimuweweta nange mulakwa mwana mtu tenge ali mu 5 star wali anyumya ne ba Davido Chris Brown li ayogera naye banango mwana is very very talented and blessed. David has invited Tenge to Nigeria to feature in his upcoming video. This is the opportunity we have been fighting for, ensuring Tenge receives the recognition he deserves, free from exploitation. Tenge's dream is to build a borehole for his village, and this collaboration brings him closer to achieving it. Tenge no mugezi sente yagambye mbagena soka azimbe borehole ku kyalo, which is a good thing. Then azimbire ne mama w'ennyumba. Era tenge bana abati babye sente ze. That boy is going to make it. Jukira is one of the most viral guys in the whole world. Tenge ne Beyonce amumanyi. Champion Good singa wasigala wali eri singa kati nawe Beyonce yakuyise. Wanga you were fan ukwate ekicupa ky'olungu oyogera just wali obulamu kuyiga luzungu. Nekati wagenze Kibuye primary school ne teacher singa sawa zino kati omanyi okwogera oluzungu nga content wo yaterera nga omukola mu luzungu na Nigeria bakutegeera. Tenge speaks good English. Era kati Uganda abana betulina tuina tenge is number 1, tuina ba Ghetto triplets number 2, tuina ba hype kids, tuina ne ba Masaka kids ge wadda wali eri mukulya kakola. Tukugamba gende eri bana banno tebava ku nyonyi waliwo Masaka kids balina milioni 10 ezaba subscribers. Do you know what that means? Waliwo bana abana bakola TikTok babeera okwo nga bazina bajja ne bateka ku TikTok ne batandika okuzina abantu ne babawe ebirabo. Tenge gundi Champion Good singa kati ebyo bye wasigalamu sawa zino kati TikTok egaba ebirabo okola gundi n'otuula butuuzi wali ne bakuwa ebirabo. Tenge right now nkugambye agenda mu America akusose no genda mu America tenge
Tenga ali mu 5-star masuka meru yebase wakitegedde waliwo ba Masaka Kids waliwo ba hype simanyi gundi kati katula ne ba Friction Force bali bakola bulungi ne nabulwa kuba baluzo lusekere lijjo kubatasa. The Friction Force, they were also doing good. I was in Germany on street. Atoba tenge ali more popular okusinga ne Idi Amin. Jukire Uganda omuntu ali asinzo okubira famous oba popular. Idi Amin ne kati tenge ya musangula. Tenge is well known worldwide. Just ate yakuba akayimba kamutenge tengerere ngabalagawo mutwe gujikira ino mutwe gweguti gulina enkuna n'amaaso bati ate wanga ha nokutunda kanula nnyo buliriso bwoti kanula eriso tenge kanula eriso tukole sente kanula eriso leero sawa leero agenda kubera mu nyumba ya Davido era mukazi wa Davido Nchumi gwe yakawasa yagenda ofumbira tenge egusi tenge rero ne ba Ghetto Kids bagenda gundi oli ono mukazi wa Davido gwe yakawasa Chumi ali mu kutegeka kati abafumbire egusi soka tukusabire champion Gudo Alien Skin akusonyiwe ne tetunamanya lwaki Alien Skin yabavuddeko yabali daka wan kwa abadde akwagala nnyo Alien Skin oba wabbye sente ze mwetondere oba oli mukulu wo alabika yabbye chain ya alabika yabbye chain ya Alien omanyi ebintu byo mu ghetto no ebicyankalanya abantu biba bitono waba yabbye engatto za Alien mugambe amwetondere oba chain mu chain ya silver oloze ebintu byo mu ghetto gwe oloze ntalo ziva kuti mugundi yabbye chain yange ya silver je nagule Dubai mu Dubai Mall mukulu wo abayina kye yabba mugambe yetondere Alien leero tenga agenda kulya fufu ali munyonyi tenge seba atambulira mu business class alinga baby Ferrari alinga emushiriki sebo atambulira mu business class tenge atambula atudera lulinda nabanga bamulaga engeri gye basamu omuntu ne bamugamba tenge this is how the city works ate tenga ine mix anti ne ba ya hostess benyini nabo bafanire paka this is tenge we need the self tenge nakwata ekenyini nakanula amaso agenda okulinya nyonyi no okutuka eri gyagenda nga tenge still nga buli the flight is always smooth bane ba air hostess si agalo kunywa soda bamuletera ekitupa kiramba mu nnyonyi ekya soda ne bakiteeka wali eri nagenda nga alaba filimu tenge ebyo champion Gudo sina kati byolimu ne wadda mu kulya kakoola ng'okyali mwana muto kati ekyo kikulisa akakoola gwo mwana muto the bad man you are still young. Tenge is now going to eat pounded yam. Bwanava ngamazokulia pounded yam. He has another flight to catch to Las Vegas to meet Chris Brown. Amalo yimba ne Chris Brown babere ku show mu kisawe ekinene amalave wao agende South Africa imbe ne Tyler. Ato batenge n'abayimbi be Uganda kati bamuwala na. Kwa waliwo abayimbi Uganda ngati bali nyanga ku nnyonyi. Tenge abasoso okulinya ennyonyi bamuwala na ne tenge nkunyonyola kwa nkimanyi ku video eno olabika ko oli tenge egusi muli empola ajja kusiwa akabina teka wali eri amazzi oli egusi nga bonywa ku mazzi oli egusi nga bonywa ku mazzi otherwise egusi ajja kusiwa akabina pounded yam ne catfish yes. Ne assorted beef mubamu enkima tenge bino ino kubimanya nyama je mugenda okulye mu Nigeria yo je bayita assorted beef tenge kimanye nti ogenda kulye enkima mugenda kuba mu enkima mubamu embwa mwe assorted beef era bagamba oyagala bye nyanja
Tenge nkubulira togeza n'oli assorted beef kuba ogenda kulya enkima oba kapa oba embwa. Kati gwe bagamba fish bagambe vichi yangambye fish kwani zinenda tosachibuzabuza nebo no saba assorted beef kimanye nti ogenda kulya enkima oba embwa Tenge. So kati Champion Gooddo, we are going to pray for you. Osobolo kuva mu mbeera eyo. Simanyi lwaki mama we ennyumba tunagiraba. Netwala ube kivulu kya kati kyatambula bulungi. Aha, mukazi omwala bamuyita Choma. Si Chumi. Choma, mukazi wa David oyo. David yamala namuwasa. Kati yali mu kufumbira batenge kati. Musanyufu. Yagambe Tenge, welcome to Lagos. Tenge nagamba, thank you madam. What would you like to eat? Anything. How is Uganda? Uganda is good. And here with the ghetto kids, we are going to dance for you. Tenge nkugambi bamsasulira mu Nailas kati. Atoba account ye eya Sentinel Bank gye baguliddewo Tenge kati eriko milioni 4. Eriko milioni 4 kubanga Tenge bamala ne bakizuula nti Tenge yetaga gundi ennungi. Yetaga management ennungi. Ne batuuza bazadde be ne babanyonnyola. Ne babagamba temubiteekamu omululu. Views tekitegeeza ssente. Ne views tekumala zifuuke ssente. Bazadde ba Tenge si ba mululu. Ng'abaani aba Fresh Kid. Aba Fresh Kid baali ba mululu. Taata yasuula omwana we. Taata yatandika okompitinga n'omwana we. Taata yali taliyimba ng'asiga Chutex ku kyalo. Taata olwakitegeera nti omwana yali amusuula dde Luwero. Laba omwana we bamuzuula manager Francis azula Fresh Kid. Fresh Kid bamuleeta mu kibuga nga Fresh Kid alina talent. Taata bwe yawulira nti omwana taata najja n'atandika naye yesi Fresh Dad. Omwana ku ttaka. Taata n'asuula omwana we ekigo. Yukira Fresh Kid naye ensi yali etandise okumwagala ennyo. Kale wadde is doing good because he's in school. Naye Fresh Kid kiyinza okumuzibwalira okudda. Ate Ugandans only give one chance. When you mess up with it, they don't give second chances in Uganda. Era kyovula abayetenge yakitegedde nti Abannayuganda si bantu bangu. N'amanya nti kati kayesibe ku outside countries. Ugandans only give one chance. You mess with it. So okitegedde. So Champion Gooddo simanyi manager Swahaba noonya. If Champion Gooddo ayagala kuddayo ku ssomero, I will look for a godmother for him. Nja kumunoonyeza wano abakyala abaagala ennyo okuyamba abaana bamutwala agenda asome boarding school. Okitegedde. I will look for someone who is going to pay school fees for Champion Gooddo. Mutwale mu boarding asomenga abaana abalala. Bamugulire case n'ebitabo. Tumwene pocket money tumusikire n'embere nga agenda asome. Oba addeyo eri mu content we nenga bw'asoma. Ba ebyekiyaya abigezezzaako. Alidda akakoola agezezzaako okuyimba naye myaka 2 bwe ddu